Abakyala abakolera mu butale obutalimu bakuddukira mu Palamenti nga beemulugunya ku nteekateeka za gavumenti ezitali zimu ez'okwekulaakulanya olw'okubaleka emabega. Bano bagamba nti enteekateeka ya gavumenti eya GROW ekyalemereddwa okutegeerwa abantu bonna omuli n'abo abasomesebwa n'abalala. Bano era balaze nti n'enteekateeka ya Smart City ereeteddwa mu Kampala nayo abagitegeera batono nnyo n'ebirala nga Elizabeth Kemigisha okuva mu kitongole kya FIDA bwannyonnyola. Abakyala abonga bennyini leero era nga bafunye direction ne guidance okuva kwa members of parliament abali ku gender committee bagenda ku petitioninga gender committee okutunula mu kintu kya GROW no ku petitioninga Ministry of Gender nti ekiseemu amaanyi ensimbi zino mazima zituukire ddala wansi nga World Bank bwe yazaagala zikole. N'ekirala ku Market Act abakyala bagenda kuddayo mu banne tunoonye opinions zino tuziteeke mu report nga FIDA ne UOPA tugisubmitting eri gender committee ng'eraga before ki ebyetaaga okukyusibwa oba okwongezaamu amaanyi. Bano okuvayo we bati kiddiridde ensinkano eyategekeddwa ekibiina ky'obwannakyewa eky'abannamateeka abakyala ekya FIDA Uganda awamu n'ekibiina eky'ababaka abakyala mu Palamenti ekya Uganda Women Parliamentary Association nga ensinkano eno ebadde ku Palamenti. Okusinza ku bakyala bano basabwa ebyapa by'ettaka okusobola okuwolebwa ensimbi eza GROW emidaala gyabwe mu butale gigabwa singa baba babuzeewo okumala ennaku nga 2 n'ensonga endala. Bano era balaze okwemulugunya nti abaliko obulemu nabo basanga okusoomoozebwa ku mirimu era nti n'enguudo eziriwo tezibawa kyanya kwegazanya n'ensonga ezigwa mu kkowe eryo. Ensimbi eza GROW abakyala abasinga mubawulidde okuva mu district Kweni, Gulu, Katale, Nakawa, Kaleere, Luwengo wabonna abakyala betuleese muwulidde nti bagamba ensimbi babasaba collateral, babasaba ebyapa, babasaba endagaano z'amataka, babasaba ensimbi ssente tezinnabatuukako. So tukubiriza era gavumenti era we have the PWD gazetted areas in KCC. Those two places, near New Park and Old Park. Even when we're at campus, Abalema, they are not the one even who are operating. We are seeing the able-bodied people. Now the population of people with disability has grown high. Youth with disability have come out. Women with disability, they are all telling me, Penny na, it's only that place. Can we have a gazetted place which is smart that even others can access? Abamu ku bakiise abatuula ku bukiiko buno bawadde amagezi abasuubuzi bano ku biki basaanidde okukola era abamu balaze bwe kiri ekikulu okuyita abakulira ebitongole ebitali bimu abasuubuzi bano bye beemulugunyizaako omuli ekitongole kya KCCA n'ebitongole ebirala. I've heard Nakawa, I've heard Owino, I've heard, but they are not aware of this project. Now, imagine that woman in Kabula Maido who is supposed to benefit from this project. How is he going to get the knowledge? How is he going to acquire the information? Not discourage ourselves, because if you see where we have reached now, we are moving to the right direction. We used to be very badly off. At least we are somewhere. Now coming to this law which has already been passed, I would like you to know that normally when we members of parliament are passing any law, there is always a wider range of consultation which is done. And I expected that this consultation should have gone to you, the market vendors, because this was the issue about Etaga nebasoka ne bategeeza abantu eno GROW project kituufu egenda kuyamba ki? Egenda kuyamba oyo omukyala eyeetaaga okuza bizinensi ye oba egenda kuyamba oyo omukyala eyeekoleramu eddanga ye yakula dda mu bizinensi. N'olwekyo ministry erina okuddayo ku drawing board okulabanga eno project ekola intention yennyini gye baatugamba mu ntandikwa. Ssente w'akakiiko kano Agnes Kunihira asuubiza nga bagenda okulwanirira abasuubuzi bano era nti ensonga zaabwe ze banjiza za kukwasibwa obukiiko obw'enjawulo obuzikwatako. Sanze nti ensonga zikatinga cross mu departments ez'enjawulo ng'obutale bugwa mu local government. Naye ng'ensonga z'abakyala ne looni za GROW bigwa mu gender, Ministry of Gender, Labour and Social Development, ate bigwa mu committee yaffe. Balina ensonga endala ze baleese ez'obukyafu mu butale naddala obw'omu Kampala, ebyo bigwa mu KCCA nabyo birina committee we bigwamu.
era tujja kujjamu ensonga ezikwata komiti yaffe ekola ku bya genda, ensonga endala tujja kuzongerayo eri abakwatibwako. Yise Kigongo kulwa Channel 44 Oleggulo.